Mbalamusiza abalabi ba Salt TV era mbaniriza ku programu yaffe amateeka malungi mwe tusinziira okusomesa ensonga z'amateeka mu ggwanga n'okwetoloola eggwanga. Ntera kyogera lunye nti obutamanya amateeka tekikuggisaako musango. Olwo nno Salt TV neekuleetera program okusobola okuba nga oba mulambifu omanya kiki olina okukola kiki olina obutakola mu nsonga ezikwata ku mateeka mu kwetoloola eggwanga. Nyongera okutegeeza nti programu yaffe amateeka malungi eba ku mpewo yo buli ssaawa 4 ez'ekiro balaza oba giyite Mande ssaawa 4 ez'ekiro tuba tusomye tuba tuzze okukutuusaako ensonga ez'enjawulo ezisobola okubaako bwe zikutuusa mu kumanya kwo. Okumanya kintu kikulu nnyo, buli muntu gw'olaba ku nsi okumanya kwe kukeewamu obulamu bwo bwonooneka. Kubanga okusanawo kwa buli muntu kutandika olunaku okumanya kwe kufuuka okutono. Endwadde ezituluma zituluma lwa butamanya, bagaggawala lwa kumanya, basoma abayita lwa kumanya, bagwa lwa butamanya. Kale nno we tukuleetera emiramwa bwe giti ku Salt TV kiba kya buvunaanyizibwa n'ogamba maama agambe taata, sister agambe brother nti tuzze era jje abe ng'awuliriza ate alabe ensonga ze tubaleetedde olunaku olwaleero. Nzize ne Pleader, omu ku bapleader ab'amaanyi mu ggwanga n'omulamu omulungi gwe ndowooza nti mwagutuweereza nga mulamwa gujja kuba gwa nsonga nnyo okulaba nti tugutegeera, naye nga mu lulimi olunyaanyimbe baguyita trespass to land. Kigambo ekyo nno ggwe ndaba ali eyo otera okyogerako nti otrespasinze we mwalinga ku masomero ngamba oyise mu buddo bwa green trespass. Kakati tudda mu bulamu bw'amateeka. Trespass applying the trespass to land. Dilwe tugamba nti gundi otrespasinze bw'aba neighborwo. Dilwe tugamba nti atrespasinze. Dilwe tugamba nti ayingiridde ettaka lyo. Kati trespass eno si eri yakukubyanga embooko nti olinnye mu buddo bwa green. Kati eno trespass yakwagala kutwalira ddala ttaka mu ngeri nti obadde ng'oba neighbor, olumu oyinza obutaba neighbor naye ngo ettaka lino olabika otandise odyesonsaako mu ngeri y'okubanga either oliyita eriryo, olitwala, olizimbako, oliyisaako ekitalina kuyitako. Tutegeeraganye trespass to land kyeki. Ani ayagala okutwala ettaka lyange okalabanga akatono nga k'obadde omanyi naye kalimu ebintu bingi bye weetaaga omumanya oloopa wa biki kyekyo ani aliyirirwa w'obanga ggwa mu kyamu we mubaamu ebyapa nsonga nnyingi nnyo. Tulabye omuntu anyigiriza munne okutwala ettaka afuna atya obuyambi mu ngeri yo mu lulimi olunyaanyimbe tukiyita tutya trespass okuyingirira mu Luganda olutuufu okuyingirira ettaka eritali liryo okusaalimba mu ttaka eritali liryo. Anti okusaalimba omuntu wa bulijjo akiyita kuliyingiramu n'olitambuliramu okategeddaako. Lwaki osaalimbira wano kati ye yentegerayo muntu wa bulijjo naye ate ffe mu mateeka tutegeeza nti okusaalimba olitwale oba olifuula eriryo. Tutegeeraganye lyetteeka lye tutunulako olunaku olwaleero. Pleader gwendi naye y'omu ku bapleader abakugu mu mateeka g'ettaka ye Kanso Ssenyange Tone nange omuweereza wo nga bulijjo Arthur S. bali luno okulaba nti nkutuusaako programu yaffe. Pleader, trespass n'okusaalimba ku ttaka okulitwala kigwa mu tteeka ki oluvannyuma tutambule mpola mpola? Mbalamusiza abalabi ba programu yaffe amateeka amalungi ku Salt TV. Amanya nze Ssenyange Tone omwanjuzi wa Nyanjudde, nkola ne kampuni y'abannamateeka eya Ssanya Wawire and Company Advocates. Omwanjuzi nga bw'oyanjudde omulamwa gw'olwaleero mu Lungereza oguyise trespass. Bwe ngezaako okuvuunula mu Luganda kwe tuyita okusaalimbira mu ttaka, okugenda ku ttaka oba ku kibanja ky'omuntu mu bumenyi bw'amateeka. Trespass erimu ebiti bibiri. Tulaba nti tulina trespass
okusaalimbira ku ttaka oba ku kibanja ky'omuntu ejjawo nga oli bw'aba akikoze musango gugenda kudda ku poliisi oluvannyuma gutwalibwe mu kkooti n'ebirala ebiringa ebyo mu Lungereza gye tuyita criminal trespass. Atuwuliriza ate olina okwegendereza n'okitegeera kino kuba emisango mingi mu kkooti ya Uganda egisingayo gya kusika muguwa ku ttaka oba ku bibanja, naye abantu bangi ate bwe babeera nga balina okusika omuguwa ku ttaka ate ekyalibadde nga kya musango gwa kuwaaba Mukasa Mpaabidde bali ku ddembe gwe tuyita ogwa civil, ate waliwo n'ebirala ebijja nga birina akakwate ku guno musango bye tuyita ebya criminal trespass. Nti criminal trespass etteeka lyaffe ery'ebibonerezo ligamba nti kwe kuyingira ku kibanja ky'omuntu oba ku ttaka ly'omuntu nga tolina lukusa n'ekigendererwa eky'okumunyiiza oba okukola eky'obulabe eri nannyini ttaka oba nannyini kibanja. Tugeze Mukasa ye nannyini kibanja, kyetufuneyo omuntu omulala nti oba Yozefu n'ova ewuwo n'ogenda ewa Mukasa nga Mukasa ogenze n'ekigendererwa kyakumunyiiza naye nga ye tayagala olinnyena ku ttaka lye, oba ogenze kubaako kintu kye ky'ojjayo kintu kye kyoyonoona, ebyo mu mateeka mu Lungereza byebimu ku byali tulaze gye tuyita criminal trespass. Criminal trespass kasita ogenda ku ttaka ly'omuntu n'ekigendero ekyokumunyiiza nga toyina layisinsi, takukkiriza, toyina lukusa, ebyo by'ogenda okukola ku ttaka erimunyiiza bisobola okuvaamu ekibonerezo, okutwalibwa mu mbuga z'amateeka ne bakuwa ekibonerezo era osobola n'okusibwa nga ensonga ya trespass gye tuyita eya criminal trespass. Puliida obadde onnyonnyola criminal trespass nenfuna ekintu ekyagala okufaanana bwe kityo okusinziira mu nnyinnyonnyolayo. Nali mpita ayita ku mikutu emigatta abantu n'endaba omwami ng'akutte mukalakaasa mu bitundu ebimu ng'agamba nze bansasula kwatulira, bwe mukyala gwe gundi waloga omukyala n'omukola obukyamu ekintu ekifaanana bwe kityo, naye nga bw'onaamanya olujja najja n'aluyimiriramu ne kamukalakaasa ye bamusasudde agamba nti sinyange wakola ekintu mwami gundi. Kakati simanyi oba ekikolwa bwe kityo kyo bakiteeka sayidiwa, naye ye agamba nti omulimu gwe gwakwatulira muntu ekyo kigwa mu kkowa bwe lityo, oba zze kwatulira byakwatulira bituufu, kati ye agwawo oyo kuba muvuuka kwali ku TikTok. Kati ekituufu ekyo embeera eyo weerabikako nti omuntu ye agamba nti bamuteesewo kwatulira n'ajja n'ayingira ku kibanja kyo mu luggya lwo oba ku ttaka lyo ng'akola ebikunyiiza, kuba ebiseera ebisinga embeera y'okwatulira eba enyiiza gwe bayatulira. Ekyo bwe kibaawo kisobola okugwira ddala mu kiti eky'omusango oguli gwe tuyise ogwa trespass eya criminal eyita ku poliisi n'eryoka egenda ku kkooti, era omuntu oyo asobola okuvunaanibwa omusango ogwa criminal trespass. Ensangi zino bitera okulabika nti kempe ekyokulabirako eri ekirambulula ekiyinza okuba criminal trespass nti Mukasa, ngenda kweyambisa amannya gali ge nakozeseza olubereberye, Mukasa ne Yozefu
Mukasa agamba ekibanja kyange ne Yosefu agamba ekibanja nze nakigula, kibanja kyange bakayanira obwannannyini. Mukasa n'asimba sengenge oba n'ebibaati ku ttaka eryo. Ono n'ajja n'ekigendererwa, Yosefu n'ajja n'ekigendererwa eky'okuggyawo ebibaati ebyo mu maanyi, talina biragiro bya kkooti. Ekyo kiyinza era nakyo ono waayingira ku kibanja oba ku ttaka n'ekigendererwa eky'okukola kiri eky'okugobako ono Mukasa ku ttaka nga tagobedde mitendera, kisobola okuvaamu wano omusango ogwo gwe tulaba ogwa criminal trespass, azze ku ttaka nga tayaniriziddwa n'ekigendererwa eky'okukola ekinyiiza nannyini kibanja. Oba ennaku zino waliwo naye omusango era ogutambulira awo nga mu ntalo z'ebibanja oba eby'ettaka gwe tuyita malicious damage, nti ebintu oli byateese ku kibanja oba ku ttaka kiriko okusika omuguwa, oli najja n'abyonoona, n'ayingirako n'abyonoona, era nakyo kisobola omusango guli ogwo gwe tulaba ogwa criminal trespass, ate osobola okuteekebwako omusango ogw'okwonoona ebintu mu mutima omubi, malicious damage. Kati nga bwe nagambye olubereberye nti trespass alimu ebiyuyi bibiri, ekyo ekya criminal trespass owa naggomola guli omusango guyita ku poliisi, tumaze okugulambulula. Ate waliyo trespass ow'enkaayana eziri ku ez'omuntu na muntu. Mukasa ne Yosefu, ngenda kwesa amannya ago nti tugeze Mukasa ne Yosefu bakayanira obwannannyini ku kibanja oba ku ttaka. Kempe ekyokulabirako nti waliwo ensonga emu gye twali tukolako nga namwandu yaguza omuntu omu ekibanja, ate ekibanja kye kimu ekyali eky'omugenzi, ne wavaayo omu ku batabani b'omugenzi naye n'akiguza omuntu omulala. Waliwo asoose okukigula naye waliwo n'omulala azze akiguze. Ekyo ne wabaawo okusika omuguwa. Ono agamba oyingidde mu kibanja kyange, n'omulala agamba nze nakikola ki? Nze nakigula. Ekyo kisobola okuvaamu kye tuyita trespass owa civil, okusika omuguwa okuli wakati w'omuntu n'omuntu oba wakati w'omuntu n'ekitongole. Then okwongereza ku ekyo ekirala ekyakyo tulina okutegeera gye tuyita trespass egwa ku side eya civil, era kino kigwa ne ku side eya kiri kye tulambuludde ekya trespass owa criminal, nti omuntu okugamba nti gundi Mukasa asaalimbidde ku ttaka lyange oba ku kibanja kyange, gwe avunaana oli okusaalimba, olina okuba nga ettaka eryo oba ekibanja ekyo gwe nannyini, gwe alituddeko, gwe ali mu ddikozesa, obanga ye gwe ali mu kyapa. Nti omuntu ali mu kyapa atudde ku ttaka oba ku kibanja akikozesa, yasobola okuvunaana omuntu omulala oba ekitongole ekirala okusaalimba ku ttaka. Bw'obanga toli mu Lungereza gye tuyita control, possession ne utilization, tosobola kuvunaana muntu oli bwa kusaalimba ku ttaka. Kati singa ebyo byonna byonna bibaawo omuntu nga nina obujulizi obulaga nti asaalimbidde ku ttaka lyange,
oba ku kibanja kyange biki bye nnyinza okukola okuziyiza embeera eyo oba bw'abanga atuddeko mu bumenyi bw'amateeka nga yeereeseeko n'asaalimba biki bye nnyinza okukola okufuna okulaba ng'embeera eyo ngivaamu oba nga nfuna obwenkanya. Weewaawo atulaba ali ku Salt TV tusiiga ekifaananyi ng'omuntu yeesenzezza ku ttaka lyo oba alyekukuutirizaako naye Pulida atugambye oteekeddwa okuba ng'oli mu possession gwalituddeko n'olyoka owaabira n'ogamba nti Francis ali mu kutresipassinga ono my land. Tosobola kyogera nga ggwe muzi oteekeddwa kubanga ggwe gwe balumbye ng'ate n'ettaka olituddeko. Gwakozesaawo tugeze olaga nti wazimbako ennyumba olimirako ebirime ebintu ng'ebyo nti zituta ingredients buli obuwaayiro obulina okubaawo osobole okugamba nti gundi asaalimbidde ku ttaka lyange azze ku ttaka lyange yeesenzeza ku ttaka lyange mu bumenyi bw'amateeka birina okubaawo nga gwe ayagala okuleeta ensonga eyo mu mbuga z'amateeka nga gwe ettaka eryo alikozesa gwalituddeko gwe ali oba gwe ali mu kyapa ebyo birina okubaawo oba gwe nannyini ndagaano egula ettaka oba egula ekibanja. Ebyo bwe bitabaawo oba ojja kukalubizibwa okumatiza kkooti nti ddala omuntu oyo ali mu kukola ki? Ali mu kusaalimba. Weewaawo kaakati obadde okyatulaga bw'ayinza kwerwanako bamaze osaalimbira mu kike tamanyi wa kutandikira atandikira wa. Ekisooka okusinziira tugeze ekintu ekikayanirwa kiyinza okuba nga ensonga muyinza ogituulamu oba mufunyeko abantu abakulu kuba enkola nga bweri n'ey'amateeka tetulagira kugamba nti nze njagenda butereevu mu mbuga z'amateeka. Ekisooka muwandiikire omuntu oyo gw'olinako okwemulugunya mugambe owaye Mukasa osaalimbidde ku ttaka lyange naye kola kino n'ekino ettaka lyange liveeko. Bw'oba omuwandiikidde n'otegeezako ne kuba obuyinza osobola bw'aba nga takoze ky'omugambye kuva ku ttaka ng'oba olina by'omugambye mu kiwandiiko ekyo ky'omuwandiikidde n'atabikola etteeka likuwa osobola okutwala omutendera gw'okgenda mu poliisi n'owaabayo omusango gwa criminal. Etteeka likuwa n'omuwaatwa ogw'okuwaaba omusango gw'okusaalimba ogwa civil ogwo ebiseera ebisinga gujja kwetooloolera okulambulula ani nannyini omutuufu ku kibanja oba ku ttaka eryogerwako. Amateeka gaffe gateekawo kkooti ez'emitendera egy'enjawulo naye etteeka lyaffe erya Magistrate Court Act erifuga kkooti ez'omutendera ogwa chief okuva ku grade 1 n'okutuuka ku chief liteekawo nti omulamuzi ow'eddaala erya chief asobola okuwuliriza ensonga yonna egwa edda ku trespass ku ttaka lyonna lyonna oba ddene oba obunene bwonna bwonna. N'omulamuzi owa grade 1 naye asobola okuwuliriza ensonga y'oba nga weekubidde enduulu bw'ogamba nti waliwo okusaalimba naye omulamuzi ow'eddaala erya grade 1 ye etteeka limugamba nti okusika omuguwa okwo oba gye tugenda okuta trespass
yalibadde ng'eri ku kintu ekitasukka miliyoni 2 bwe kiba kisukka miliyoni 2 okudda waggulu obutasukka miliyoni 5 awo oba weekubira enduulu oba olina okgenda ku kkooti eya chiifu ekutwala eri mu kitundu kyo. Omusango ogwo osobola okufuna omuntu omukugu mu byamateeka n'akuyambako okuwaaba omusango ogwo okwekubira enduulu. Bwe biba nga biri bye twogeddeko ebyokuteesa ebyokumuwandiikira ebyo by'omutabaganya nga biganye, osobola okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka okusinziira ku bunene oba ne value n'obugazi bw'ettaka nawa gye lisangibwa oba ekyo ekibanja gye kisangibwa. Trespass etteeka ligamba nti yalibadde ng'omuntu bw'aba yasaalimba n'ayingira ku ttaka lyo, ekyo walibadde okikola mu kiseera ekitasukka myaka 12, kuba ate bw'otatwale buvunaanyizibwa kutandika kumugamba nti asaalimbye nti yeesenzezza ku ttaka lyo ng'amenya amateeka emyaka 10 egiyitawo, ate ekyo kijjamu ekirala nti oyinza okufuna obuzibu okumuwawaabira omusango n'omuggyako, newankubadde mu Lungereza kye tulina kye tugamba nti trespass, tukiyita mu Lungereza olw'amateeka nti continuous tort, naye era olw'obutakaluubiriza kkooti nawe kennyini obuteekaluubiriza obujulizi obulina butwale mu mbuga z'amateeka weekubira enduulu ng'emyaka teginnasukka 12, kuba bwe ginnasukka emyaka 12 etteeka ligamba nti omuntu oyo ajja kwewolereza ng'agamba waayi ndi musenze wano najjawo ebbanga lyetolodde kati nange ndi wa kibanja. Kati kituzaayo ku kiri nti eddembe lyo bw'oba olina oddirwanirira nga tolituddeeko ate mu kiseera ekigerera mu kiseera ekikuweebwa amateeka. Emisango egidda ku trespass girabise nnyo mu kkooti ez'ebyettaka ennaku zino, kuba nti naddala mu kitundu nga ekya Buganda gye tuyita Central Region, tulinamu ettaka, enkola y'ettaka eya mayiro w'osanga nga abantu oba omuntu abeera nga ettaka liriko obwannannyini oba ze tuyita interests ez'enjawulo, kugeza ono wa mayiro ate kuliko ow'ettaka, ate ow'ettaka ono owa mayiro ate kuliko osanga wa mayiro yemu ng'ate eriko ow'ekibanja. Weewaawo abalabi baffe abalungi aba Salt TV, Puliida kyatutwalira ddala mu maaso nnyo nnyini ddala. Tukomawo Puliida, onnyonnyola omulabi waffe, obadde otunnyonnyola wali mu kkooti n'otulaga n'ebitundu ebisinga obaamu akatogo ka trespass to land, abantu mwe basikaagana emiguwa ku lw'ettaka. We tukomawo okuva mu bulango bwa bakama baffe, oyinza okutulambika mu kkooti eno we tuyingirayo nga obadde osaalimbira ku ttaka lyange, ki kye bampa, nvaayo na mugugu ki oguŋŋumya, kubanga kkooti nayo teyingirikika. We tukomawo tugenda kugumya lwaki oyinza okgenda mu kkooti okuloopa munno ng'asaalimbidde ku ttaka lyo. Katugendeko mu bulango bwa bakama baffe. Kuliko eyo abalabi baffe abalungi aba Salt TV, kyekuumire ku Salt TV, kyokola kya muwendo nnyo nnyini ddala. Tukomyewo kubanga tukutwalira ddala mu maaso. Kyekuumiddeko gamba munno nti tuli mu kunnyonnyola ku by'amataka, kubanga ne bw'obanga tolina nsonga ya ttaka ekutawaanya, waliwo munno gw'omanyi gwetawaanya, kubanga bwe buno obulamu bwaffe tutambulira ku ttaka. Livelihood, factor of production esinga mu byafaayo by'ensi ttaka. So in fact mu mateeka tugiyita real property. Oyinza oba n'emmotoka nga gw'olowooza real property, naye mu mateeka ettaka libayita real property.
ebirala gw'omanyi bibyo ttaka kitegeeza kkulu nnyo okumanya amateeka agalikwatako. Pleader, twagenze owummulamu nga twagala kumanya omuntu waffe oyo tumugumizza nti akozesa obukujjukujju awaabe mu bbanga eggere kuba ensonga z'ettaka zimala emyaka 12 bw'olema okuwaaba oba okyasobola okuwaaba naye obonaabona nnyo kakasa kkooti. Kaakati tumugumizza ayingidde kkooti. Kaakati biki byasuubira okujjayo singa omusango gwa trespass guno abanga agukubye aguwangudde? Kituufu nange ngenda kukaatiriza ensonga y'okuba nti ettaka ensonga y'ettaka nkulu nnyo naddala mu nsinga zino ezaffe ezikyakula kuba ffe tetunnaba kutuuka ku mutendera giri egigamba nti tusobola okubaako bye tukola ne bwe tuba tetukozesezza ttaka. Enkulaakulana esingawo mu nsinga zino ezaffe era okyagiraba nnene nnyo ng'ekyatambulira ku by'ettaka. Kuzimba ssomero, malwaliro, kusuubula era ne bitambula ku ttaka, byamakolero ttaka, bibanja. Tetunnatuuka mu tekinologi. Tekinologi tukyali mu mitendera egimuzimba ebyo tetunnaba kutuukayo. Kati nga tuzzeeko wali emabega ku nsonga y'okusaalimba nti ennaku zino waliwo ensaalimba erabika nti ennaku zino waliwo obutamanya omuntu agula ekibanja nga tabuuzizza oba nga tafunye lukusa lwa nannyini ttaka. Omuntu etteeka lyaffe ery'eby'ettaka ligamba nti omuntu okugula ekibanja ku ttaka ly'omuntu ayina okuba nga nannyini ttaka amukkirizza. Kati embeera bw'ejja n'abanga nannyini ttaka tamukkirizza, ekituufu embeera eyo era ejja tutwala kwe tuyita okusaalimba kuba nannyini ttaka ajja kuvaayo awaabe omusango ng'agamba wajja ku ttaka lye wagula ekibanja ku ttaka lye nga tolina lukusa, era naye embeera etutwala mu kusaalimba kwe tuyita trespass. Ako nkamaze wadde ombuziza ekibuuzo. Konye kantu akalungi ennyo omulabi waffe wa Salt TV era ayongere okwebaza Mukama kubanga akakantu k'okoonyeeko bannayuganda 100 bannayuganda 9 bakakola naye simanyi oba ne bannannyini ttaka bantu balamu kubanga singa bannannyini ttaka bagamba nti ono yaguze akabanja wano naye tanneebuuzizaako singa akatogo akali mu Uganda wano ka provision yako si kabi mu mateeka naye kandireese emberebezi singa buli muntu ayagala okukateeka mu nkola kubanga njagala okutegeeza nti ab'ebibanja bangi okusinga bannannyini ttaka. Kale nno omulabi waffe omulungi afunye yo omukisa okutegeera ebintu nga bwe birina okukolebwa. Kati etteeka lyaffe ery'eby'ettaka liraga nti ow'ekibanja oba gwe ayagala okugula ekibanja omukisa ogusooka gwe ayagala okutunda ekibanja oba olina guwa nannyini ttaka, naye ate obuvunaanyizibwa bwe bumu tebuli ku sayidi y'ow'ettaka nti ye bw'aba ayagala okutunda ettaka ayina kuliguza gw'atuddeko. Etteeka ligamba nti omukisa ogusooka ow'ekibanja yaguwa nannyini ttaka, naye nannyini ttaka ye talina buvunaanyizibwa bwenkanankana bwe butyo nti ayina ekibanja bw'aba ayagala kutunda ttaka lye nga liriko ab'ebibanja nti omukisa aguwe babibanja. Enkola yalibadde nnungi lwakuba era etteeka ligamba nti nze landiroodi wange bw'aba nga yabadde Mukasa nga ye wa Mayiro bw'aguza Yozefu era nze nsigala ndi waki nsigala ndi wa kibanja nze nnyaniriza ow'ettaka ze mpa buwi busuulu
naye gwe ow'ettaka musonyiwe muko ow'ekibanja gw'ate tokkirizibwa kuyingira mu ndagaano yonna ya buguzi yakusinga oba mu banka oba mu kitongole ky'ebyobuzzi kya nsimbi nga tofunye lukusa lwa Land Road kuba ajja kuwabira omusango oluusi n'ettaka lyo n'ekibanja kyo kikufe. Ensonga eyo etteeka nga bwe lyakolebwa tujjukira abakuzeemu mu myaka balidde ku munnyo oguwerako era yalimuko okukubaganya ebirowoozo kw'amaanyi 28 2010 nga ensonga eyo eteekebwa mu tteeka. Waliwo n'emisango mingi egyagenda mu kkooti eya ssemateeka ne kkooti ensukkulumu nga akawaayiro ako bakasoomooza nga baagala kkooti ekasazeemu naye kkooti okugeza mu misango egimu egyasalibwa nga omusango bwe manjukira omusango ogwali wakati w'ekitongole kya Makerere University kyebayita Hulipek ekyekitongole ekyattendekero lya bannamateeka erya Makerere n'omu ku basomesa b'amateeka aba Makerere Dr. Nampewo nga bawaabira Anthony General nga basoomooza akawaayiro ako. Kkooti yagamba nti etteeka lyaffe ng'ery'ettaka bwe liri obwannannyini obw'ekibanja n'obwannannyini obw'ettaka. Obwannannyini obw'ettaka bwe buli waggulu obwannannyini obw'ekibanja bwo bwe buddako awo. Kitegeeza ng'ekkooti bwe yalambulula etteeka likyali nga bwe likyali. Tuyinza okuba tetulikkaanya oba tulina ebirowoozo eby'enjawulo naye ffe mu nkola ey'amateeka etteeka tulitwala nga bwe liri singa bwe twagala likole ki libeere. Wadde ombuuzizza ekibuuzo wali emabega nti bw'emanga mpaabye omusango Pulido nansonyiwa nga tetunnaddayo wali wano wennyini we tubadde okutunda ekibanja okuwa ekibanja okugula alina okutunda alina okufuna olukusa. Ngenda kusigira ekifaananyi waliwo ettaka litundwa naye bannannyini ttaka bammwe abamanyi amateeka provision eyo bamweri bannannyini ttaka bakyagugulana naye nze waliwo ow'ekibanja eno tukkaanya atunde naye bannannyini ttaka balinga basatu bakyagugulana mu kkooti omutuufu tamanyiddwako bagenda mu myaka miyitirivu omuntu n'agula wakati awo mukanzunzu ye ali mu kkubo ki kubanga nannyini omutuufu amunoonya bw'ataga bwadde eno bwadde eri. Kati kituufu okuba nga kuliko omusenze ng'ali ku ttaka naye ng'ettaka liriko okusika omuguwa ani Land Road ani nannyini ttaka. Ettaka ligamba nti walibadde we ofuna olukusa lwa Land Road naye mu mbeera ng'olukusa terusoboka kikalubamu awo kikalubamu kkooti eyinza okuwuliriza nti kkooti bwe waba nga tugeze nga omusango guli mu mbuga z'amateeka oyinza okugenda mu kkooti n'ogisaba ewulirize embeera eriwo erambulule oba ssente oba kkooti yo okusinza ku mbeera eriwo ekuwa olukusa ogenda mu maaso ow'ekibanja n'akuguza oba olinde omusango nga gusaliddwa naye mu mbeera ennambulukufu walibadde olinda okugula ekibanja ku ttaka erikyaliko okusika omuguwa. Lwaki? Kuba tomanyi Land Road ate nga konsenti ye oba okukkiriza kwe kukulu ku ttaka nga oli atunda oba agula ekibanja ku ttaka. Weewaawo Pulida njagadde nsiga ekifaananyi ekirala tulina ekibanja kyaffe naye babadde bakipimye Land Road ng'amaze kifuula nti gwagenda kuwa ekyapa naye kikyali mu kkubo tekinnatuuka naye ate alaga
bakuconsidering okuwa ekyapa kyo kati n'otundira makkati awo naye nga procedure y'ekyapa etandise olwo aba agwawo afaanana bwala. Kati twalibadde era beegendereza embeera eyo bw'oba osobola ogyewala y'okugula nga wakyaliwo okusika omuguwa. Kuba oyinza okugula ku mukasa nga ye nannyini ttaka n'omugula n'akuwa nannyini kibanja nga ate landiroodi we takkiriza ttaka liriko okusika omuguwa kuliko ab'ebibanja. Landiroodi ettaka tugeze 100 ku 100 landiroodi akkiriza empapula zitandise okukolebwa obuyinja busimbiddwa abukuwadde bubwo kati naye kikyali mu kibanja naye nga already ye consent ye weegule ofune title yo already kati weeri established n'ettaka balikubye livuddeyo kati n'ogulira mu space bwetyo. Kati ekituufu mu mbeera eyo awo ow'ettaka aba yakuwa omutendera nti yakkiriza awo oba osobola okukola ki okugula ekibanja ku muntu bw'atyo. Kuba one bwemanga ekibuzo ky'ombuuziza nkifunye bulungi obuuziza nti ndi musenze ntudde ku ttaka ninako ekibanja waliwo landiroodi mbadde namuziganyizza naye ne tukkiriza nti agenda kumpa nange nfuuke wakyapa naye wakati awo ate nenkola ki nentunda waliwo ekituufu newankubadde batonafuna kyapa mu buwandiike naye nga n'ekintu kyo yakipima bulungi yakipima dda. Kati awo oba olina mu mateeka oli naye aba ayina ettaka newankubadde abatanafuna kyapa mu mateeka gye tuyita legal interest gye tuyita equitable interest. Kati equitable interest kwe kubanga mu mbeera eyo nga ow'ekibanja yeeguze naye nga tannafuna kyapa kati oyo aba ali ku mutendera ogukkirizibwa okutunda ne bw'aba tabuuzizza ku landiroodi kuba landiroodi ye aba yamukkiriza dda nga ekikyabulako kyabiwandiiko weewaawo kadde ndowooza keeko kennyini tuddeyo ku kiri ekibuuzo kyaffe omuntu atuuse mu kkooti nga basaalimbidde mu ttaka lye biki byayinza osuubirayo kkooti omusaasira nabyo musajja ntawaanyizza kati kkooti bw'oba ogiraajanira atulaba ali eyo asuubire kugijjamu kaki oba obudde bwe buyinza okwonooneka. Abalabi baffe abasinga batya kkooti ŋŋendeyo obudde bwange bwonooneke abantu ba kkooti ssente zifudde kiki kye banampa yekyo omuntu ono lwaki simukola ekikyamu so bakubirize babe nga basuubira ekintu mu kkooti ate baleme kubanga amateeka bagatwalira mu ngalo. Kituufu abantu ba bulijjo embuga z'amateeka bazitya era ne baba puliida bw'aba ategekera kkooti naye era abeeramu n'okutya kuba embeera tereba ya bulijjo eya kkooti. Puliida oli ayogera oluuyi luli alina ensonga gy'ateekawo n'ono ayogera kino naye kkooti ku nkomerero bwemba nga nze mpaabye omusango n'embeera muwanguzi Yozefu mpaabidde Mukasa ne musinga omusango gw'okusaalimba ku ttaka lyange ku kibanja kyange kkooti eyinza kumpa ki? Bintu bingi ngenda binokolayo mu bufunze. Waliwo kkooti esobola okugamba nti eyasaalimba ku ttaka ekisooka negamba aveeko nerangirira nti aveeko oluvannyuma lw'okuzuula nti tugeze Mukasa ye nannyini kibanja oba ye nannyini ttaka omutuufu. Ng'oggyeko ekyokugamba aveeko gye tuyita vacant possession, kkooti esobola okuyisa ekiragiro ekyokuliyirira negamba nti by'oyiseemu ebikukalubiriza inconvenience yonna oli gw'obadde ovunaana abiyirire. Mu Lungereza olw'amateeka ze tuyita damages. Kkooti era esobola okugenda mu maaso
neewa omuwanguzi mu musango ogubadde kutambula mu kkooti ensaasaanya yonna yonna gyakozesezza ku bapuliida mu Lungereza lw'amateeka ze tuyita costs. Kkooti era omuntu omuwanguzi mu musango gwa trespass esobola okugenda mu maaso neeragira asingiddwa omusango amuwe ssente z'abadde afuna mu bukyamu okuva mu ttaka. Tugeze singa Yozefu yasaalimba ku ttaka lya Mukasa, Yozefu nga mu biseera ebitwaliddwa ng'omusango guwozebwa nga abadde oba yalimira ku ttaka eryo oba yazimbako ebizimbe ng'abadde afunamu ssente z'obupangisa, ng'abadde afunamu ssente z'ebirime by'abadde alima, oba yalimako emiti oba yalimako biki, kkooti n'emugamba nti akwate ssente z'abadde afunamu mu bukyamu aziddize amusinze mu musango ogwamuwaabirwa. Okuddamu mu bufunze tugambye kkooti eyinza okugamba okuyisa ekiragiro eba ejja kuyisa ekiragiro nti omuwawaabirwa gwe basinze ave ku ttaka, musaalimbi era aveeko. Neegamba gwe basinze aliyirire eyamuwaabira ssente ez'okumukaluubiriza byonna byonna byayiseemu okuva luno lwe yatandika okusaalimba ku ttaka. Kkooti era esobola okuyisa ekiragiro nti eyasaalimba ku ttaka n'aliganyulwamu n'abaako engeri gye yalifunamu ebyo bye yafunamu mu Lungereza ze tuyita men's profits aziddize eyalina okubifuna mu butuufu. Tugambye kkooti era esobola okuyisa ekiragiro ekiriirira ssente z'ensaasaanya zonna zonna eziraga nti ensaasaanya. Kkooti era okusinziira ku nsonga nga bwe ziba esobola n'okuyisa ekiragiro ekisazaamu n'ekyapa bw'oba ng'oli yali yakola olukwesikwesi n'afuna ekyapa mu lukwesikwesi oba mu lukujjukujju olutali lwa mateeka, n'aba nga ekyapa ekyo ekicupule oba eky'obuyaaye nga kye yeeyambisa okusaalimba ku ttaka eryo. Kkooti esobola okuyisa ekiragiro ekyapa ekyo ne kisazibwamu. Kkooti era esobola n'okuyisa ekiragiro nti eky'olubeerera nti eyasaalimba taddangayo kusaalimbira ku ttaka eryo. Bingi kuba enkola ey'amateeka oba abapuliida baba bawoza omusango mu mbuga z'amateeka basaba ebiragiro bya kkooti okusinziira ku mbeera eba mu musango, ku mbeera ebaawo n'ebirala ebiragiro kkooti byesobola okukola okusinza abapuliida bwe baba basabye oba ne kkooti bw'eba erabye. Weewaawo puliida ekyamazima oyogedde ku kusazaamu ekyapa. Ne ntunuulira ennaku zino tulina okuyaayaana. Osanga ettaka nga liriko ebyapa bibiri. Atulaba naali eyo ne kiba nga kisitressinga nnyo kubanga omuntu aweyivinga ekyapa tayito obwongo bwe buba bumulowoozesa nti teri. Omuntu no waaweyivinga endagaano kirala kuba endagaano kyangu ogikola oba bayozezza mu yiyo yennyini kale naye ekyapa kubanga eri gye bakifumbira nayo tomanyiiyo bukulembeze bwa gavumenti. Kati singa munnajja ng'alina ekirala n'emmeme eyo tegaana kugamba nti tabanga yalina ekituufu newankubadde oba weekakasa ky'olina naye engeri gy'oli nti si ggwe abikolamu eri tosobola gamba ng'alina ekiringa ekikyo nti ggwe alina ekituufu. Magezi kyagali awo era omuntu ono atulaba aŋŋanga atya omuntu azze nga naye amugamba wano nnyinawo ekyapa kyawo bamukusaaga. Kati ekituufu embeera y'ebyapa ebibiri nga
biri ku ttaka lyerimu erabika ate tetulema kutya kuba akawaayiro 59 ak'etteeka gye tuyita erya Registration of Titles Act ligamba nti ekyapa kyekiraga obwannannyini obwenkomeredde ku ani nannyini ttaka eryogerwako eryo eriri mu kyapa. Naye ensangi zino era ne mu mateeka twesanze nga waliwo ebyapa ebikolebwa nga bijingirire nga bicupule nga bitudde ku byapa ebirala ebituufu. Mu Lungereza kye tuyita fraud oba olukujjukujju olutali lwa bwesimbu y'ensonga emu eyinza okusinziirwako kkooti okusaza mu kyapa singa kiba kizuuse ng'obujuzi bwe buli nti ali mu kyapa yakifuna nga kifere kiriko tekiyimiridde, kiriko forgery, kiriko obuyaaye obukulupya nga kyafunibwa mu mbeera bw'etyo, kkooti esobola okukisazaamu. Naye ky'olina okwetegereza nti enkola yaffe ey'ebyapa gye tukozesa wano mu Uganda eya tolling system, enkola gy'ekola ofiisi z'ebyettaka zirina enkola ey'okugoberera ebyafaayo by'ebyapa n'engeri gye bizze biyingizibwamu mu sisitimu ya gavumenti. Kati gwe ayagala okukakasa ekyapa kituufu oba si kituufu, tulina enkola ey'okkebera mu Lungereza gye tuyita search, balwera tugiyita nnyo search, nti ogenda n'owandiika mu butongole n'okebera mu sisitimu ya gavumenti ey'ebyapa mu ofiisi y'ebyettaka, kamisona n'akubuulira n'akuwa obuwandiike nti ettaka lino liri mu mannya ga gundi, liriko omusingo mu bbanka oba teguliiko, oba liriko envumbo mu Lungereza gye tuyita caveat, ebyo byonna byonna oba osobola obizuula. Naye nga ky'oba okakasa nti ku nkomerero ettaka teriyinza kubaako na byapa bibiri nga byonna bituufu, okusinziira ku facts ezibaawo ekyapa ekimu kiba nga kyakolebwa mu bumenyi bw'amateeka. Kamisona oba kkooti enkulu esobola okugenda mu maaso n'esazaamu ekyapa ekimu ku byo kiba kizuuliddwa nti kyafunibwa mu bumenyi bw'amateeka oba mu bufere. Weewaawo omulabi waffe wa Salt TV, kyokola kya muwendo nnyonnyeri ddala okugyekuumirako ekyamazima akadde katuliridde empinga. Weebala okwekuumirako okuva gye tuvudde okutuusa we tutuuse. Tuba nga tukomawo buli bbalaza essaawa 4 ez'ekiro tuba tukuleetedde abakugu ab'enjawulo. Tujja kuba tukuleetedde abakugu ab'enjawulo kulaba nti bakusomesa obaako ky'oyiga. Olunaku olwaleero singa sikadde ekyamazima ebyokuyiga bikyali bingi, naye tova ku Salt TV, puroguramu ennyuvu nnyingi nnyo ze tukyakuleetera mu maaso go. Mbaagala nnyo, mweraba.